Eno ye Salam TV. Setting the green quiet environment of Chira Municipality in Wakiso District, Chira Junior School Chito offers a good and conducive learning environment for our children, teaching both Islamic theology and secular, but also emphasizing co-curricular activities to nurture a holistic child. We boast of a first-class facility which include spacious classrooms, a well-stocked library, restrooms, ample play facilities, and the state-of-the-art school mosque. We have a fleet of vans that pick and drop our pupils to and from school. A professional, dedicated, and friendly staff will ensure that your child's learning needs are catered for. Our pupils participate in co-curricular activities like sports, scouting, handworks, and gardening. Try us, you will not be disappointed. Chira Junior School Chito, in pursuit of faith and wisdom. For more details, contact us. chirajuniorchito@gmail.com or chirajuniorschool@gmail.com. We are located in Chira Town Council, Chito, Nsasa, 1.5 kilometers off Mamerito Road. Best friend wa fe emuteni yo ya dala gamba ti best friend emuteni yo ya dala nyo tutandikidde Kampala naye tugenda mu ggwanga lyonna nga tugaba school fees wa mwaka mulamba. Twebaza omukama okuba nti nno atuwadde omukisa guno ate ne MTN okuba nti esasulidde omwana fees ez'omwaka omulamba ebe tutikudde omugugu era kuba sente zo ziba nyingi nnyo. Sasula school fees ng'okozesa Momo. Onyiga *165*80# ng'osasula school fees w'omwana wo, essomero nga liwangula school van, naawe bw'oba kwegamba nga embeera ekukuttemu ng'ofuna school fees loan. Weewaawo. We all set goals for the day, whether it's keeping healthy or staying on your hustle, serving your customers better or working harder for success. Choose the water that energizes you to achieve your goals every single day. Sip on Union Purified Drinking Water, the secret to staying energized, refreshed, and recharged. Union, the better way. Omuzadde kola okusalawo okutuufu ku kusoma kw'omwana wo ng'omusomeseza mu ssomero eririna buli ekyetaagisa. Kati nkwanjulira Jakaiza Secondary School e Kabowa. Jakaiza Secondary School liri mixed eri abawala n'abalenzi mu Kisulo wamu n'abava ewaka era ng'abayizi balabirirwa bulungi ddala okuva ku senior 1 okutuuka ku senior 6. Essira tuliteeka nnyo ku mpisa, eddiini saako ebyensoma nga n'abasomesa baffe bonna bakugu nnyo mu curriculum empya. Tusangibwa Kabowa Church Zone mu Lubaga Division oba tukubireko ku 07196491 oba 0772443997. Omuyizi asomedde mu Jakaiza Secondary School aba wankizo nnyo mu buli kyakola. Eno ye Salam TV. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده جل وعلا الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم رب اشرح لي صدري ويسر الأمر واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله الذي جاء بالبينات والهدى ودين الحق ليذهله على دين كله ولو كره المشركون. نعم tumtenda Allah tabaraka taala nanyini matenda amajjuvu nanyini buyinza nanyini busobozi nanyini matendo yekete liyo mtonzi mulala okujjako ye tumusaba nnyo Allah akusebengera n'emirembe bide ku muddu mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuba nabbi w'enkomero mba nabbi etegenda kujjayo nabbi agenda kujja luvannyuma lw'enkubuuzaako nekugamba nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu gawe wenna atulaba okusinzira mu kanyumero konna mwotulabira mwatulaze amaanyi mwatulaze obuwagizi mwatulaze omukwano nga tuli mumanyi wa
salaamu ate nga kiggwa ddi kiggwa lwa mukaaga luno. Mwebale nnyo mwebalire ddala yabadde essanyu kwabadde kwewuunya ate nga byabadde byewuunyisa naye tomanya Allah subhanahu wa ta'ala gwe yawandiikako ekikyaba yamuwandiikako. Onewe mukulike eyo mwenna gye mwakulise naye nga tukugamba nti ebula ennaku mukaaga zokka tugamba tutya tuyingire omwezi omutukuvu ogwa Ramadan Karim, Ramadan Mubaraka, omwezi ogujjudde okusonyiibwa, ogujjudde ekisa, ogujjudde okwagalana, ogujjudde okulya. Ataawo ojjudde okulya naye temugoba bantu ku mmere, omwezi ogujjudde okulya. Masha Allah ta'ala tugiyita shahru ta'am, shahru laham, omwezi nenda si shahru laham, eri bagiyita idul laham, eri yennyama, naye eno shahru uruzu ejjudde omuceere. Masha Allah ta'ala nenga nkugamba tweraliikira just Ramazan gwe kasitoka kasa nti oyingidde Ramazan Allah subhanahu wa ta'ala aba yakuwandiikako dda ty'oligibaamu. So tusaba Allah tabaraka ta'ala tuyingize omwezi omutukuvu gwa Ramadan ate tugutuukemu tugusiibe tugumalirize inshallah ta'ala bukyenkera kumanja nga tugamba nti gwe nno oli wano ebula ennaku 2-3 tugende mu yidi olyoke owulire ku bigamba awo nti ebisiibo byo biibyo tongulidde lugoye lelelelele naye nga twaniriza baganda baffe abasiraamu abapya nga bagenda okusiira omwezi ogwa Ramadan nga era manzaani yammwe esookedde ddala banaye tubaaniriza mwebale nnyo mwebalire ddala naawe atannasiramuka ekigayi tekikuleka yanguwa nnyo obeere ng'oyingira. Nkugamba ntya enamba eri 0776 44 42 njiddamu 0776 44 seke yekola ki eye namba yakubeera nti osindikako kyosobodde kusalamu charity tubeere nga mashallah taala tutandika ate olugendo lulala tubeyanziza nnyo tubeyanzeege tuli ku nsonga y'ekatakwe weggwera ate tubagambe endala bannaye tufukamira mu mutima n'emyoyo kubanga tufukamira kati kamera nja kuba ndi wansi waayo bannaye tweyanziza nnyo tweyanzeege. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti man lam yashkuru nnasa omuntu ateebaza abantu la yashkuru Allah tasobola kwebaza Allah ate wa man lam yashkuru qalila omuntu ateebaza katono la yashkuru kathira tasobola kwebaza bingi. Banaye twebeyanziza nnyo mu luzungu warabu tugamba nti barakallahu fikum, mu luzungu tugamba thank you, kwa Kiswahili tunasema asanti sana, wali tugamba afoyo matek twashemerwa mnonga mwebale bakagwa mwanyala nabi nimikyawo nerabidde mwanyala nabi atuba tugenzeeko mbagisu naye nga ogamba otya inshallah ta'ala. Enamba eddemu eri 0776 44 42 njiddamu 0776 44 42 ne 0707 715 ogamba otya munnange. Tulina abasiraamu miteeko 6 mwenjagadde oyisiza ekyokwegiriza kyaffe olwaleero oluvannyuma tugende ku nsonga endala inshallah ta'ala. Mu budde bwaffe buno obusooka buno tulina abasiraamu 6 kati mbasiraamu omwo 6 metugenda twistinga tuteekeko awalala. 1 bw'obeera mu muteeko ogusookera ddala webeera nnyonyi oba otambira mu first class eri eyakabi bw'obeera nga nnyonyi obeera nga oli ku university oba wayitira mu first class bw'obeera nga inshallah ta'ala oba wayitira awantu awasingira ddala betuyita creme de la creme bebaani abo be bantu abasaala oba abettanira emirimu gya sunna. Emirimu gya sunna seeka ntegeeza ki? Emirimu gya sunna gwe mulimu ogukolebwa nga gwa kyeyagalire nga tebakkaka nga bw'ogukola ofuna empeera naye ng'ate bw'oba togukoze tofuna musango. Kati kwe kuwaayo kuno nti okukwata omutwalo gwo okukwata ebiri gyo okukwata 3 gyo okukwata emitwalo 5 n'ogamba nti ensonga ya salaamu charity tebandaba nze mbalaba kankwate omutwalo gwange nguteeke ku ssimu ku 0776 44
42 2 ne 0707 715 715 sente ezo zigende ziyambe project ey'ekatakwi abantu baffe abadde ekatakwi babeerenga bafunamu abantu baffe abadde mu mbeera endala babeerenga bafuna amazzi amayonjo bafuna amasomero amalungi bafuna amazzi amayonjo bafuna amasomero amalungi bafuna ennyumba ya imaamu bafuna emizikiti emirungi ng'okiwaddeyo kyeyagalire sunanan ng'okiwaddeyo mu sunna nga wotaatuwe teri agenda kuvunaana munnange kyebayita gwate Allah aba akusaasidde nnyo oli mu muteeko namba emu ate omuntu awaayo nga tetumulaba yasinga gw'okutte bukwasi simu yo n'otuweereza oba otumye mwana oba okubidde ani n'akuteerako oba ki mwana wattu essente ezo z'otuwadde ate Allah azisiima nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala nabbi sallallahu alayhi wasallam yatugamba nti Allah anyumirwa nnyo omuntu akola akalimu katono naye nga akagendereza kagenderere katono naye nga kagenderere akongezaamu. So nabwekityo tulina bannaffe abatuwadde ensimbi zino okuva etwatandika n'agamba nti nze nteekayo omutwalo, nze ndiwe 2, nze ndiwe 3, kisinziira 5. wali oli omulala ng'agati nze ndiwa mitwalo 10 buli lunaku oba buli wiiki oba buli mwezi ku sente zange nzijjako omutemwa guno n'enguwaayo olw'ensonga ABCD. Nabwekityo ensonga ezo ABCD ze tuba tugendako ne tugamba nti weebale nnyo weebalire ddala. Ennamba esigala eri 0776 44 42 2 0776 44 42 2 ne 0707 715 715 ye nnamba koyitira n'obeera ng'otufuna n'obeera ng'oweerezaako ekyosobodde. ye kurimu esookera ddala kwe kuwaayo mu sunna kyeyagalire. Tulina bannaffe abaasevinga ennamba eno. Nina mukulu wange Mafu Sekamafu yagamba nti eyo jjana nga wasevinga ennamba eno. Bw'osevinga ennamba eno ne bwe tuba tuvuddeko n'oweereza, ne bwe tuba tuvuddeko n'oteekako, naye tuba tetubiriiko nga budde si bwa kusonda ssente n'ogamba nti kati nze mbawadde kubanga ekyo okyagadde tebakukase tebakugambye n'oga naye nze ani asula mu maka amalungi naye nga wallahi bannaffe tebalina bye basula, imaamu talina kyasula, imaamu tebalina ssomero ddungi nga gw'otutta abaana b'oku ssomero. Mwana wattu gw'ate obeera wankizo nnyo. Ne tubeera n'omuteeko ogwokubiri gwe gw'abasiraamu abasala eswala za jama. Abasala eswala za jama be abaddiŋŋana nga ye okuwaayo kwe kulinganga swala za jama nti fine abatali wali naye aba wano ku leve ey'okubiri nga kitegeeza ki eswala ezo ez'ejjama hiya almiftahul janna kiba kisumuluzo kya jjana. Awamu naawe gwawaayo sadaka zino mwana wattu. For example ffe twateekawo embeera ziri 3. tulina ku subuhi ku ddaaku ne tugenda kubeera n'eddaaku then tubeere n'olweggulo tubeere n'ekiro. Kitegeeza nti omuntu eyeewaddeyo mu nneewaayo eyo ogenda okulaba nga mashallahu taala ataddeko ettofaali lye ayonzeeko kino akozeewo kino ogenda okulaba ayongeddeko atuwadde omutwalo gwe atwongedde oyo nno ng'akutte essimu ye buli lwe tujja waliyo oliya waayo kyeyagalire sunna. Kiranga okusala eswala y'ekiro eyo Allah akugaba bugabi agikuwa buwi. Kati omuntu okusaddaaka Allah yamuteekerateekera baabu namba min abwabul janna 8 emiteeko gy'ejjana emiryango gy'ejjana 8 mulimu kye tuyita baabu sadaka omulyango gw'abasaddaasi. Kuba okuwaayo si kyangu wallahi, okwekuula ssente si kyangu. Era nze ntendereza nnyo omuntu akutte essimu ye nagati ninamu emitwalo 2 kambaweeko omutwalo, ninako omutwalo kambaweeko 5, ninako 5 kambaweeko 12 nanyiga 0776 44 42 2 ne 0707 715 715. Oba ntegerekese kye ŋŋambye? Nonyiga 0776 44 42 2 oba si kyo nonyiga 0707 715
715 ye namba okwasaganyiza n'otandikirako obulamu n'oweereza ekyo ky'oba otandise nakyo nogati bisimillah mbawadde. Kati ate wali omunnaffe atulinda nagati abantu bano nti ye nze ngenda kubalinda biidhinillah lwe banajja lwe ngenda okuteekayo gw'obanga oli asaala ezajjama ne weebale nnyo weebalire ddala. Kane tubeera ne munnaffe ye ng'asaddaaka ku jjuma kwokka mu wiiki ennamba aliwo okusaddaaka jjuma yokka ng'agamba nti sente zange nange zange naye njabba wangayo buli lwakutaano obanga mu wiiki ennamba atuwaayo omulundi ogwo abo nabo gye bali era tweyanzizza era tweyanzeegedde ddala. Nagambye abasiraamu tulina emiteeko 6 tulina emiteeko 6. Tulina bannaffe nga ye ku jjuma lwalabika kuba ku jjuma lwabeera mu ddiini, bw'abeera mukyala kololo yeebikkirira, bw'abeera mwami kololo ayambalako ku kkanzu, awasigadde tomunyumiza oba awasigadde ya ali mbirala ayambala ku masuuti ge, musajja looya, musajja ofiisa, musajja manager, musajja kye nga yeesibira mu ovulo yinginiya, musajja abeera mirimu gye ng'okwambala ekkanzu ajambala agenda mu jjuma, okwebikkirirako yeebikkirira agenda mu jjuma. Tugamba tutya nti oyo nno naye tumwebaza mu wiiki ennamba waaba asobola otutufiisizaayo obudde n'atuwaayo n'atuwa wallahi oba wattendo oba w'amaanyi n'atuwa. So omulala omuteeko ogwokuna tugambye ogusooka gwe gw'abasaala sunna oba abasiiba ennaku za sunna, eyo level ndala oba abasaddaaka ku lwa sunna. Awo Allah subhanahu wa ta'ala aba abaagadde nnyo ye muntu asaddaaka nga tebamukase tebamubuuliridde bigambo bingi naye nga ye yeetumye ye kennyini n'agamba nti kansaale, n'agamba nti kansiibe, n'agati kati kansaddaake, nga ne bw'aba tasiibye talina musango, ne bw'aba tasadde sunna eyo talina musango, naye ne yeekubiriza ku lulwe ku lwa Katonda we. Oyo nno gwe ŋŋamba nti big up, gwobeera cream de la cream, weebeera nnyonyoba otambira mu first class. Ntegerekese tugenda maaso. Bwe tugenda maaso biidhinillah tulina bannaffe omuteeko omulala. Lwaki seeka nkwadde ekyokulabirako iri mu leero katugiwewulemuuko ogirabireko okwo mu giraasi etangaala nga ogiraba nnyangu nti waliyo emirimu gy'obusiraamu gikolebwa, waliyo egya farada nga gwatteeka ng'oteekeddwa okugukola, era woomiisingira eswala bakubanja, woomiisingira lamanzaani bakubanja, woomiisingira ejjuma bakubanja. Ne tubeera ne bannaffe abatasaala swala za jjama, tubeera ne bannaffe abatasaddaaka mu jjama, ne tubeera ne bannaffe nga ye asaddaaka ku jjuma kwokka. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Ennamba eri 0776 44 42 2. Noonyaako woogwa mu gino emiteeko gye nkugamba. Owa first class gwe nnamba gisevinge. Teekako salaamu jjana. Salaamu jjana kitegeeza ki? Nti salaamu jjana eno ejjana ya salaamu etukubidde kubanga tugenda yingira ejjana bamalayika batugati salaamun qawla min rabbir rahim, salaamun qawla min rabbir rahim wamtazul yawma ayyuhal mujirimun. Kale ate bali bannaffe abajirimu nga bali eri, kale ate ffe eno Allah yatuyingiza ejjana bamalayika nga batwera salaamu, tugenda kuyingira mu babu salaamu, tuyingire mu daaru salaamu, kwegamba buli kimu kiri salaamu. Allah ye salaamu, wa minika salaamu we yava emirembe, ate oli ku Salaamu TV. Saving ennamba 0776 44 42 2. Ffe twagikwata mu mutwe kuba tukimanye eyo diiru ekola etya? Allah gye yagamba adullukum ala tijaratukum tunjikum min adhabin alim, abange mbalagirireyo ku kyobusuubuzi, ku diiru, ku kusuubula tijara ye trading, mbawulireyo ko diiru trading diiru gye muyinza okukola tunjikum min adhabin alim, esobola okubawonya ebibonerezo eby'amaanyi. Tu'minuna billah, kwe kubeera nti okola ki? Okkiriza Allah, watujahiduna fi sabilillah, n'okwewaayo okulafubana ku lwa Katonda, bi amwalikum, nga mukozesa ensimbi zammwe. Wano wetukuyitira nti kwata omutwalo, kwata 2, kwata 5,
kwate 10 likwata olituwe lillah subhanahu wa ta'ala wolikwata n'olituwa ne tuligattagatta baganda baffe tugenda kumaliza project eno tuli kumpi gimaliza tusimbule endala naye nga tweyanziza nnyo naye nkusaba obusiraamu beerako emiteeko mwoli giri emiteeko 6 nakoogerako emiteeko 3 ogusooka gwe gw'abasaala sunna gwe gw'abasiba ennaku za sunna gwe gw'abasaddaaka erya sunna gwe gusooka omuteeko ogwokubiri gwe gw'abantu abasaala esswala za jama ez'ekikungo nti alaba banne bataddeyo naye n'awaayo akitegedde alina kujja mu bantu bangi n'awaayo kale tukweyanziza nnyo tukweyanzeege ow'okusatu y'ow'ejjuma ati mu wiiki ennamba atuwaayo omulundi ogwo nabeerayo munnaffe nti ffe tukola programs zino emirundi 3 oluusi 2 naye nga ye awaayo lwatulabye kati oli eyasoose cream de la cream yawaayo nga naye tuba tetumusabye akimanyi Salaamu TV erina program gyeriko gye twetaaga okuggusa nange kambeere mu bbo ow'okubiri yo yajja lwe tulabise ow'okusatu yo yajja mu wiiki ennamba omulundi ogwo nagati nze abo mbabeerako naye omulundi gumu kati waliyo munnaffe ye nga alabika sizoni ali muteeko gwa 4 nga ye asaala mulamanzaani mwokka mwasaala era tugenda kwekanga abantu mulamanzaani abo olaba omuntu mukulusaniya lw'emmere omubuuze bulijjo oli musiraamu agati nze arafa nze arafati ngaosaagana edduniya ng'omuddu alabise mulamanzaani mwokka mwalabise so mu mbeera eyo tugamba tutya ndi ng'omuddu alabise mulamanzaani yokka mukka bwati mwalabikidde okitegedde kyeyinza kukulaga so tugamba tutya nti lamanzaani waliyo bannaffe abasaddaaka mu lamanzaani saba Mungu tabaraka taala abawa empeera era abayinjiwaze naye n'ennaku endala munnaye tubadde ne project eno okuva lamanzaani eri tugiwunse mu lamanzaani ate tuggulewo endala kati nabbi sallallahu yagamba nti as-salatul jamaa eswala eza jama wal jumaat ila al jumaat nejjuma eno paka jjuma eddako wa ramadani ila ramadani ne ramanzaani eno paka ramanzaani enaddako mugaffarati dhunubi bainahuma Allah subhanahu wa ta'ala asonyiwa amazambi wakati awo kati Allah akusonyiwa ezambi okuva ku dhuhuri paka ku aswiri Allah nasonyiwa amazambi okuva ku magaribi paka ishai Allah nasonyiwa amazambi okuva ku ishai paka ku subuhi Allah nasonyiwa okuva ku subuhi paka dhuhuri paka aswiri as-salatul jami'a eswala zino eza jama wal jum'ati ila al jum'ati nejjuma eno paka jjuma eddako wa ramadani ila ramadani ne ramanzaani eno paka ramanzaani naddako tulina bannaffe be twalinawo mu ramanzaani nga tugenda kuddamu kuba nabo mu ramanzaani tubaaniriza era temutuwa tukyebaza barakallahu fikum wa jazakallahu khaira wa akthara min amthalikum Allah abeere nga abaddizaawo era nga abongera mu ekyo kye mutuwadde okategedde oba ensonga ey'okuna omusiraamu namba 5 ye musiraamu asaala yidi yokka ye musiraamu alabika ku yidi kwokka ye musiraamu asaddaaka yidi yokka ye musiraamu kigambe nti awana naleese ebintu 3 kusiiba kwa yidi titulusiiba kati abasiraamu abamu balabika ku yidi newunya nogati ono bulijjo musiraamu obekasi ono bulijjo musiraamu bulijjo musiraamu ze neekangako oko Muhammad mwogere kikyalo kyaffe eyo nasemba okusaala yidi 2:17 ku kyalo kyewaffe esigate zino nambeera mu ddaawa nga tugenzeeyo mu njiri koowola abantu kuyingira busiraamu naye tengezaako kugamba nti nakola ki kyengezaako kugamba nti ebbanga eryo lyonna neekanga Mama Desire nemutunuulira bwe nti nemubuuza nti Mama Desire bulijjo oli musiraamu nakati nze zuura newaffe omuzikiti weeguli mu lujja nemubuuza wasiibye lamanzaani nangati nagisiibye neggwako nemugaa nebbaawo atali musiraamu nangati naye awo nambuuza naye ekisibo kyange seeka kituufu
nesaagala kukitta nemugati kituufu naye nsaba Allah akugondeze eswala nga bwozze ku yidi oleme kuddamu kulabika ate ku yidi naŋŋamba amiina nagenda sibunga bulijjo Muhammad Desire yezuula naye nga bulijjo simulabamu kabonero ka busiraamu yedde naka katulina omuntu ayinza okukuwa ssente n'otya ono bulijjo musiraamu kati nga wetuwunzika tugende nsaba Allah tutaase omuteeko guno gwe gusemberayo ddala nga ye muddu omukodo atasaalirako ddala wabula gwe bagenda okusaalira obusaalizi ng'afudde kati waliyo omutonde nga mukodo tavaako yadde olwataano newemwogera ki newemunaamulaga ki newanasiŋŋaana omuntu omulwadde wa kansa ng'ebbwe alirabirako ddala tasobola kubawa yadde olwataano wabula kulinda lwanaafa bagabane ebintu bye nga ye akolerera baana sente ye ku bubwe kati lwafudde ne bamugjamu engoye n'aleka wodropu ejjudde engoye n'aleka engoye eza bbeeyi ne balyoka bazigabana lumu ku lumu n'aleka obukondo obw'ebbeeyi n'aleka engatto ez'ebbeeyi nakateeza engatto peya 30 zaali zaaki lwaki tewazikwata ne tuzitwalira abantu ne bazambala lwaki nga wallahi tomunyumiza oba ontegerekese ng'ebyo tobimunyumiza ye ogugwe yakola ogugwe gwaggwa obitegedde oba so nkusaba oleme kubeera muteeko ogwo ogw'abakoda abatavaako yadde ekintu beera omuntu nga yebakusaba akasente wetukuba omulanga tukwegayiridde bambi tuwe Allah akuumire emaaliyo agiyinjiwaze ate abeere nga agitukuza biidhinillah kambeere nga mpumulamuko inshallah taala tweyanziza abatuwadde katudde musaawa eyokubiri tubeere nga tubabuuzaako era nga tubasoma n'okubawa ku dduwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eno ye Salam TV. Wherever you are in the world, stay connected to Uganda with Afro Mobile. Whether you're in Qatar, Abu Dhabi, New York, Cape Town, or beyond, Afro Mobile brings Uganda to your screen. Watch over 80 live TV and radio channels all in one place, from news and entertainment to sports, music, and exclusive shows. Stream seamlessly for just $2.99 per month. Pay easy with Visa, MasterCard, or Union Pay. Download Afro Mobile today. Best friend waffe MTN eyo yaddala gamba nti best friend MTN eyo yaddala nnyo. Tutandikidde Kampala naye tugendagenda mu ggwanga lyonna nga tugaba school fees wa mwaka mulamba. Twebaza Omukama okuba nti nno atuwadde omukisa guno ate ne MTN okuba nti esasulidde omwana fees ez'omwaka omulamba ebe tutikudde omugugu era kuba sente ezo ziba nyingi nnyo. Sasula school fees ng'okozesa Momo. Onyiga *165*80# ng'osasula school fees w'omwana wo, essomero nga liwangula school van, naawe bw'oba kwegamba nga embeera ekukuttemu ng'ofuna school fees loan. Weewaawo. From 2 rooms in 2008 to East Africa's multimedia powerhouse today, we have told Uganda's stories, informed, inspired, and transformed our nation. Now, as we begin a new chapter, we are opening our doors once again, inviting Uganda's best suppliers and service providers to work with us. Next Media invites eligible and competent firms and individuals to submit bids for provision of goods and services for the financial year 2026 to 2028. From ICT and creative services to logistics, insurance, and events, 51 categories of opportunity await. Visit our website and social media platforms for full details on how to participate. Partner with Next Media. Together, we inform to transform. You see,
have been a painter for almost 4 decades, and I have found Global Paints to be very reliable. First, everyone knows we use Global Paint undercoat. Now, for the best results, I continue with Global Paints products. I go for silk vinyl when it comes to the interior. Then Global Matte for the ceiling, and when it comes to weatherproof, I go for Global Weather Coat Emulsion. With that one, the house will never peel. Now, there you have a sparkling, magical looking house. And then the client is very happy. He recommends me to another person who recommends me to another person who recommended me to come and do the advert. Global Paint, a reliable product. Tukwaniriza ku World Navy Uganda. Bano ddala abesigika mu mmotoka. Tutuse mmotoka okuva Japan, Thailand ne walala wangi. Jangu weerolere mu mmotoka mu bika byonna. Oyagala vaani, oyagala trucks oba SUVs zonna tuzirina. Era ng'okusasula tutandikira ku bitundu 3 ku buli 100. Tukyalireko ku ofiisi zaffe ku Forest Mall Erugugu oba tukubire ku ssimu noti 7 noti 9 256 816. World Navy Uganda katukutuusize emmotoka yo ey'ekirooto kyo. Eno ye Salam TV. Masalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tuba tukomyewo nga etwadde tubasuubiza bane mwebale nnyo mwebalire ddala abatwagala era abakyatwekuumiddeko mwebale nnyo mwebalire ddala. Allah abawe kye musinga okwetaaga alhamdulillah. Era nga mukadde waffe amanyiddwa nga Swaleh Adam yasoose okubeera nti awulira omulanga gwaffe biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Yes, embeera bwetyo bweri naye nga tweyanziza nnyo tweyanzeege mwena abatuwuliriza era nammwe abatulaba inshallah ta'ala. Nziramu bategeeza nti enamba eri 0776 44 42 ne 0707 715 715. Kyotuwadde kyonna tukisiima ne tukusabira ku dduwa Allah abeerenga akuumira emmaali yo, Allah abeerenga agiyinjuwaza, ate Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga agitukuza. Kitegeeza kikyengezaako okugamba Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga emmaali yo agitukuza. Abasinga obungi tulina emmaali naye ejjudde ebikolimo, ejjudde amaziga g'abantu. Abasinga obungi bali mu mbeera eyeraliikiriza naye nga tugamba tutya gy'onaakoma okubeera ng'osaddaaka ne Allah subhanahu wa ta'ala gy'agenda okubeera nga akutukuliza emmaali yo. So tweyanza nnyo muganda waffe Swaleh Adam asoose n'ennusu emitwalo 2 egijjudde. Oyo n'aba atukoledde omulimu gw'amaanyi nnyo. Ne kuddako Sharifa Nantambi n'akwata ennusu 15,000 naye n'abeera nga azitukutte n'azituwa. Nagamba tonyooma ssente z'olina kubanga ssente okutuusa okusaddaaka tuba tetukkase okituwaayo lwa mutima mulungi. Era nsaba Allah mutima ogwo omulungi gw'aba akuwadde Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga akusasulamu ky'osinga okwagala kubanga oba otuwadde omutima omulungi ate oguzzaamu essuubi. Era naffe tuba tweyama nti tugenda kubeera naawe ebbanga lyonna. So enamba eri 0776 44 42 ne 0707 715 715 okuwaayo ssente zo eri bannaffe abalala. Allah subhanahu wa ta'ala goba weebaza nogatai Allah wange nzaani Aisha Nakibuuka akuwadde Aisha Nakibuuka nzaani nogattagattamu ebirungi byakoledde Allah nobeera ng'okola otya nobeera ng'omuwa. Okitegedde munnange abantu abasinga obungi tebatunuulirayo eyo. Nagambye twewala omuteeko ogusemberayo ddala, omuteeko ogwa nnaakalyakaani nga buli omu akake teri takata, buli omu aba nakake. Oli agamba be yogera ino yomuna nze tulijja kuwa yogera ino aye nze dange be
tirijja kuwa so amulingirira wakuba ati bana omuntu n'abeera n'engoye nnyingi n'ezimu tazambala naye nga tawa ku banne kwatako ku ngoye anaagenda mu kyalo naye nga bw'atunuulira abeewuwe baganda be muganda wali mu gomasi gomasi eyo gy'alimiramu gomasi eyo gy'akyaliramu gomasi eyo gy'asiibamu talinaayo ngoye endala mukazi wattu naye nga tasobola kukwata ku ngoye nnyingi z'alina n'azitwalira muganda we lwaki ye ali ku bibye kati oyo ye muteeko gwe asaddaako afudde kasitaafa nga bamuggyako ebintu ebyo byonna talina kyatwala yadde ne waba azinze engalo bw'ati tufumba tukwata essanja ne tulikwata oba ebigoye ne tuteeka amazzi agabuguma ne tutandika okufunyulula engalo zino ogende nga tolina yadde akantu n'ogenda mu ttaka nga totute yadde emmotoka yo gyeri omutonde nga ssente zinasobola zituwa naye olw'obukodo ye ayagala ye avuga emmotoka alina ne zaatakyavuga alina n'emmotoka eziri awo nga takyazivuga yadde naaka naye nga kiki weewuunya omutonde ng'oyo alina emmotoka takyazivuga alina amaka manene mulimu ruumu nga 2 ne mu ruumu nga 2 asulamu ye mukazi we n'abaana be alina abaana 3 kati abaana bali mu boarding ekiyumba kimuzimbaganidde bwe kiti naye alina baganda be azimbye za apartment tasobola kuleetako oko muganda we yadde omwana wa ssenga yeeyize mu kibuga asome nga ava wuwe agende Makerere agende Kyambogo agende awalala aveeko ewuwe tasobola omugaati guvunda bogoya n'avunda amatoke ne gavundira mu store naye nga tasobola kukwatako kwenca n'avunda byonna ne bivunda ne bikukula omucere ne gukukula n'akawunga ne kakukula n'akasuulayo naye nga mukodo muzibu abantu basiiba enjala ne bagisula nga tawaayo kati oyo ebye tubiri afudde ng'ali wali 077 44 42 ne 0707 715 bannange twejjemu embeera eyo tuyige okugabako obeeranga zaamu nakayenga mukyala wattu akutte 10,000 nakati zino 2 zensobola zembawadde katono kazira mu liiso n'ennyama ntono okaayana eri mu nkwawa ate ffe tetulina mukaayana tusiima bongerwa tibannaye tweyanzizza otuwadde 2,000 ne Musa magulu atuwadde nusu 10 olujjudde nagamba sente ezo tozizalawa sente zirina omugaso omunene nno ennyo omuntu gwasobola okubeera nti akola ki gulina omugaso omunene ennyo inshallah taala nziramu okusomera ennamba eri 0776 44 42 2 kanjikuddiremu 0776 44 42 2 ne 0707 715 715 oba ogiwulidde eyo njiddamu 0776 44 42 2 weeteeke mu kilaasi esookera ddala nti neeba tebakusomedde ebigambo bingi owaayo waliyo bannaffe nga olina sooka mutiisatiisa be bannaffe abasaala ejjuma bw'otamukanga n'omutiisatiisa takuwa sirabye agamba nti seeka atusomedde irimu nga tereka mutwalo mu nsawo noseeka owaayo lwa irimu kutiisatiisa oba owaayo lwa busiraamu muntu agambye nti abantu beekatakwe beetaaga ku muzikiti omulungi bagusaaliremu nga guliko amadinisa guliko oluggi omulungi omuzikiti oba ntegerekesa omuzikiti omulungi bw'oba ogusobola tuweeyo tugattegatte olaba lamula namuwanga atuwadde 3,000 naawe osobola otuwa naye tulina bannaffe nga ye awaayo mulamanzaani mukka oba abako ibiriisi nga ibiriisi yemuliko nga ke ibiriisi kasita bagisibye kati ebibadde kimugaana okusaddaaka naye nga kyangu nnyo gattagattamu gali tewa Mungu ntaddeyo kaki Mungu ampadde ki otunda jjiini
emu bweti bajambalira emyaka 3 ne badda ne bagula endala naye olya osasula bukadde ate oli mu kutumya container ku container oguze emmotoka ozimbye amaka era ebyo nga tobiraba. Webaze Katonda otuweeyo omutwalo tuguteekeko gugende totya ssente. Musa Salima atuwadde naye nusulu 10 ai Allah nsaba buli atuwadde ku nsimbi Mungu omudabulingire omukubisizeemu bi ashara amtharuha emirundi 10 mirundi 10. Seka kyotegeeza omuntu Allah akukubisizeemu embeera ndi otuwadde nusulu 10 Allah akuwa omutwalo, otuwadde emitwalo 2 Allah akuwa emitwalo 2 emitwalo 2 bwotyo Allah akubisizeemu kubanga naye otodde awantu awalungi. Olwaleero tolinda kufa tuli bagenda okukola ki tuli bagenda okukwasaganya kubanga bw'onaafa toli kyogenda kukwatako yadde neki. Era omufuta gaba mu mirafe omufuta gaba mbu yaleka agabye ebyawa byonna tubizzaawo ntugati kati katubigabe ng'obusiraamu we bugamba. Era ogenda okulaba omutonde nga tubigabye ogenda okulaba mutabaniwo nga gwe bawadde naye nga lwaki bane tubeere n'omutima oguwaayo kubanga swadaka tuyamba bannaffe. Waliyo bali nga ye akake kake nga buli lw'omu naamukubira sirina n'abanga sirina ye taliba na ssente. Kitegeeza eyiye bayiye yokka nga ne waaba yakazifuna bwati n'omugati mpaako aga nti sirina. So tobeera muteeko gwa namba 5, tobeera muteeko gwa juma nti gwowaayo ku juma kwokka bamala kupika bamala kufumba n'olyoka ovaamu ssente. Nawe nasaazo nagati olaba Hajji oyo awaddeyo ssente byomugambye bikulu oyo nga tagaba olaba awaddeyo ssente Allah okyalira omugagga n'akutuuza olunaku lulamba naye yadde okutumiza emmere nti bakuwe emmere takisobola naye ng'atudde ku ssente ng'azirina nnyingi. Niye obukodo bwaki okitegedde kyolaba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti abantu gye banaakoma obukodo ery'eddiini ne tubasabanga ssente ne baziremera nga bazirina Allah agenda bawa ebintu 3 naye nga bibi. Ekisooka Mungu agenda bayinjiwaliza ebizibu nga bingi. Osinga n'omugaggaawo alina akawumbi ka ssente ku akawunti naye ng'alina ekirwadde kimulya milioni 3,210 milioni 3,210. Nina mukwano gwange nina omugagga omu yansuubiza ku ssente naye nagendayo mukubira amasimu luvannyuma nnyo nankwata nanga jangu ewaka ne ngenda ewaka kituufu yampa ku ssente naye yaŋŋamba seeka nti olaba omwana oyo nti ye tomulabako kukanula nti ye omwana yalwadde infection ne tumutwala mu ddwaliro ffe bolaba tuva mu ddwaliro naye atumazeeko emiliyoni 5.4 nentunuulira omugagga bwe nti nemuga kati infection tiye nganze omwana owange bwe bankubira essimu nti alwadde nabawa emitwalo egi 1-2 n'awona asamba talina adde obuzibu naye omwana wooli yateekamu miliyoni 5.4 nabanyumiza mukwano gwange Allah nsaba amunyweze ekigeza atya akirimu tekinnaggwa namukubirako n'essimu ndudde mukwano gwange mukyala we yafuna olubuto n'atuuka okuzaala pressure n'emukuba obwongo omusaayi ne gugenda mu bwongo omukyala baamujjanjabira emiliyoni 106 mu wiikisi 3 106 mu wiikisi 3 ndowooza olaba Nabbi sallallahu yagamba ndi Allah waanaabawa ssente
ne muziremera nga twetaaga olaba Katakwi bannaffe basalira mu bitittiriri banywa amazzi naye g'otasobola kunywa amazzi ge boozaamu pikipiki n'amagaali gennyininyini ge basomba ne batwala tekyali ssomero lyambala white kubanga amazzi agaliyo macaafu oba kitegedde mazzi agali ente mwe zinywa mazzi agali ente mwe zeeyambira mazzi agali mwe booleza emmotoka just kusendako okoba ati ne basena amazzi ago nga bannaffe ge banywa naye ng'osobola okutuwa ssente ne tuzimba nnayikonto ng'olina obusobozi bwa nnayikonto namba okitegedde tova bweru tova ku nnyonyi tova ku ki naye ng'ekizibu tosobola kuyamba banno Allah ajja kuwa ebizibu nga tebikuggwaako obere neagazibu nga tegaggwaawo kategedde Allah asaba asaasire tukwase Rajab atuwadde ennusu 12,000 Allah saasira Saidi Kamara atoyo atuwa buli mulundi atuwa kategedde mukama wange tobeera muteeko gw'abali bannaakali akaani nga ye eyiye bayiye ali so conservative ne wolabira ddala osinga n'omusajja nga mugagga naye nga wallahi alinganga atali mugagga nga n'omwavu amusinga onyirira nga sente azirina so Allah subhanahu wa ta'ala agambe nti omutaagabe ng'abasiraamu beetaavu Katakwi beetaaga emizikiti beetaaga amazzi beetaaga madrasa basomesezeemu abaana sente ne muzikukukirira ne muzinyweza bwe muti nga temutta yadde olwataano Nabbi sallallahu alaihi wasallam agambye Allah jabbawa obwavu nga tebubaggwaako wali bizibu ng'olina ebizibu ova mu kyemmotoka eno maama mulwadde mukyala ali lubuto ate eno omwana eno fiizi eno renti eno otuuka n'owulira ng'omutwe gujula okukubaluka Allah n'akuwa omukazi naye nga wejjusa wawasa waaki Allah n'akuwa omwana naye nga wejjusa wazaala waaki omwana taggwesa mu biduula omwana buli kaseera olina omuteekako poliisi emunoonye omwana buli kaseera tava mu kkomera omwana mugagga wamugulira buli kimu naye nga buli simu gy'omugulira gy'atunda n'agula enjaga buli simu gy'omugulira gy'atunda n'agula enjaga ng'omwana afuuse omwana nga Mungu tasobola kuwa mirembe mu nsi kwa naawe tukugambye abaana b'e Katakwi tebalina yadde madrasa me basomera ddiini sente ozirina naye oziremedde lwaki oziremedde igwe togaba olinze kufa sente zo bazigabane kati ebenzi gye wabonaabonera omwana agenda gitunda ginywemu waragi benzi akwate ebyapa kimu ku kimu asombe kimu ku kimu akitunde kimu ku kimu lwaki yafunye akawala alyoka akawala kamubbe nga musiru muzibu olina ekyala naye nga wejjusa wazaala kyaki kati ekyo Katonda kyagamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyagamba Allah jabbawo obwavu nga tebubaggwako ajja bawa ebizibu nga tebibaggwako osinga n'omugagga nga n'ekitogi eno kyakukula naye nga gati akeedi eriyiye n'akeedi eriyiye n'akeedi eriyiye naye ng'essimu yagisibisa labbabandi ng'otunuulira omugagga ebigatto byalimu ddala no sente zize wallahi ng'ali bubi nga gati obugagga bw'oyo sibwagala Mungu ajja bawa obwavu obe ne sente egule enkoko egule ennyama egulya buli kimu ekyokulya Mungu abikuggyeko olyenga katunkuma najjobyo naki na muwogo nga toweetaaga kulya kiwoomerera yadde ekisiike nga tobyetaaga lwaki oli mukoddo so katwebaze muganda waffe amanyiddwa nga Abdu Nsamba atuwadde omutwalo gw'ensimbi tumwebazeeko alhamdulillah Abdu Nsamba atuwadde omutwalo gw'ensimbi so Nabbi sallallahu atugamba ekyokusatu nti abaana Adamu gye banaakoma obukoddo ng'obusiraamu bwetaavu kukaaba sanda towawaayo ku mbogo tewawaayo kuki towawaayo ne Katakwi tuli mumaliriza totuwanga yadde olwataano naye ng'oli obaako era otulaba oza kimu waa abo batuyiiya naawe abo batuyiiya omusajja yava mu esi z'e Kampala n'avuga emmotoka paka Katakwi tekwatagana paka Katakwi
niye ng'emizikiti n'embizi zisulamu kuba tekuli luggi tekuli ddinisa. Amadinisa go wagalagiriza China, wagalagiriza Japan, gajjira mu nnyonyi special madinisa gazze ku nnyumba yo special. Ne tosobola tugira yadde oluggi nogati ezo enzigi ezigenda mu muzikiti gundi nzeeyami kati awo Mungu kyava akuwa abakubba nga buli lwobala business baba kubbye, buli lwobala business baba kubbye, buli lwobala business baba kubbye. Mungu akuteekako ebizibu nga tebiggwa. Eno URA, eno looni, gino misolo, eno ki, omwana ekizimbe kyamukubye, oli masannyalaze gamukubye, masannyalaze gayidde, lelelele, obeeramu ebyo buli kaseera. N'omwana yagudde ku accident, eno, buli kaseera nga byolimu. Oba ontegeera? Ensonga eyokusatu, Nabbi sallallahu n'agamba nti Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubawa nagambye ebizibu nga tebibaggwako, abawo obwavu nga tebubaggwako, obwavu nga bungi. Ekyokusatu, Allah ajja balekera ssente zammwe anti muzaagala nnyo. Owulira okukwata omutwalo okugutuwa, owulira ekizibu kyennyini, owulira ddala nga kakadde okuggyako omutwalo ofa. Omuntu alisita afiira ku kkubo naye nga tomuwadde yadde. Alisti maama waafa naye nga totoddeeko yadde olwataano kyokka n'ogula keesi ey'ebbeeyi n'okola ku kuziika. Kati Mungu agamba ajja kukulekera ssente zo anti ozaagala nnyo, aziggyemu baraka nga temuli makulu. Obe ne ssente naye nga tezirina makulu, nga wejjusa nga ssente ozirina naye nga temuli makulu. Oyingire supermarket ogule ebintu bya mitwalo 10 nga tebijja mu kaveera ka green nga buntuntu naye nga ssente zigenze. Obe ne ssente naye nga n'atalina omwegomba, tezirina makulu. Obe ne ssente naye nga buli gw'owasa yagenda, buli gw'owasa yagenda. Kyekye ssente ozirina era buli mukazi yeegomba okuba mu ssente z'olina naye nga tosobola kuwangaaza mukazi. Buli ajja abaako ekimutwala. Obe ne ssente naye nga buli musajja agenda. Obe ne ssente nga buli lubuto olugwamu lwe luvaamu, olubuto oluvaamu lwe lugwamu, nga ssente ozirina naye nga toyinaayo omwana gwe wenyumirizaamu, buli asoma tamalaako, bakomaawo. Naye nga ssente weeziri oziteekayo, omwana n'agenda mu bibanda bya firimu, oziteekayo omwana n'omusomesa n'amalako nga talina mulimu, nga talina baraka, nga tosobola namulikomendinga nti genda okole ki, osomereko oko wano wa. Oba ontegedde? So kyengezaako gamba kiri bwe kiti. Sigambye mu mbeera mbi, seeka leero olulimi nga lwawuseemuuko, sijjiridde bakodo, wabula tugamba tuweeyo eri bannaffe, kubanga okuwaayo mpagi era okuwaayo Allah subhanahu wa ta'ala yateekerateekera abasaddaasi baabu namba. Allah agamba mu hadithul qudus n'agamba nti almaalu maali, emaali gye mulina yange, waljannatu daali, nejjana gye mulina yange, istaghi daali bimaali, mugule ejjana yange nga mukozesa emaali yange gye mbawadde. Katugule ejjana ya Mungu inshallah taala. Katubeebazeeko abatuwadde okuva gye twatandikidde. Eyasoose wadde bamuyita Swalih Adam, yatuwadde nusu emitwalo 2. Tweyanza nnyo, tweyanzeege. Saba Allah tabaaraka taala abeere nga wamu kyosinga okwagala. Owookubiri n'abeera Sharifa Nantambi n'atuwaayo ennusu 15,000. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Owookusatu n'abeera Aisha Nakibuuka n'atuwaayo 10,000 naye zaabadde 5. Naye tweyanza nnyo, tweyanzeege. Owookuna n'abeera Zaamu Nakayenga yatuwaddeyo ennusu 12,000. Kitegeeza wonna awamu tuba tuwezezaawo ensawo ya seminti bw'ogattako Musa magulu n'atuwaayo ennusu 10,000. Ensawo ya seminti tuba tugimaliriza. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Nsaba Allah tabaaraka taala abeere nga akuyinjiwaliza emaali yo, ate agiyinjiwaze, agikwongere, ate ebeere nga yeeyongera bweyongezi. Saidi Kamara yatuwadde ennusu 12,500. Alhamdulillah. Ramula Namuwanga n'atuwaayo ennusu 13,000. Naawe alhamdulillah. Ate Tukwasi Rajab n'abeera nga atuwaayo 10,000. Barakallahu fi jazakallahu khaira. Ate muganda ffe Magala Abdallah n'abeera nga atuwa ennusu 10,000 ezijjudde. Kitegeeza ki? Bw'otunuulira baganda baffe twafunye ensawo ya seminti esookerwako ne tufuna bulooka 15
10 ezo 15 ogateke 15 awo ziba meka ziba 5 ogatako 10 gateke 15 za 3 tuwezezaawo bloka alhamdulillah 3 gattako bloka 10 za 4 bloka 10 za 5 ogateko omutwalo bloka 5 kye 10 n'ennusu 12 ezaka boda boda bana tusiima bongerwa webale nnyo webayire ddala nkikuddiramu abasiraamu tulina emiteeko 6 ogusooka gwe gw'abasaala sunna abasiiba sunna n'abasaddaaka kyeyagalire nga tebasoose bakanga tebasoose kukola kingoli abeera nagati wallahi mungu ampadde naawaayo nga mungu tasoose kumusaba nnyo naawaayo deno ya alhamdulillah wali muganda affe owokubiri yasaala swala za jama wetubeera mu kusaddaaka yoyo asaddaaka lwe tuliwo inshallah taala owokusatu yo yasaddaaka ku lwokutaano lwokka ku lunaku lw'ejjuma lwabeera omusiraamu ennyo then muganda affe omulala asemberayo ddala yasaddaaka lamanzaani ate omulala yasaddaaka yidi yokka then asembayo atasaddaakirako ddala alinze lwanaafa babeere nga bamusaddaakira inshallah taala neyanza nnyo sobola kususaakaawo kantumireko okwo mukyala wange awo Sumaya yatunze akakanzu kana alhamdulillah na buli koolaba ndizayininga era yakatunga gwena nayagala okutungira obukanzu biidhinillah kanzu mukyala wange yagikola batuyita ba Hasanat Garments and Fashions fe tubikola tweyanza nnyo tweyanzeege ne mukyala wange Rukaya kwoli inshallah taala Allah nsaba akkirize n'abaana awo Kagoma awo mbatumiddeko njagaliza abaana abatandise omwaka okusoma mwebale nnyo mwebayire ddala abatandise okusoma barakallahu fi jazakallahu khaira alhamdulillahi rabbil alamin rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa sallallahu sayyidina muhammadi wa ala alihi wa sahbihi sallim alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. روحي يا الله